Life in Christ ye YouTube channel era gwatana subscribinga nkujjukiza mukwano gwange omulungi oberenga o subscribinga era towerabya n'okubanga otekako notification bell so that you don't miss any other video that we do upload. Ogenda ko getting notified nga bwoteka we bat gwasooka nate okubanga otegeera era nga toleke mabega. So nakola lero Pastor Kamya Emmanuel gwenkuletedde era ngono abaddeko wali ku MCF, that's Mutundwe Christian Fellowship wa Pastor Tom. Ono yakulembeddemu okusaba oba yabadde ku kituti olunaku olwaleero. Guess what? Azene mukyala we oyo talabika tatera kulabika naye olunaku olwaleero munnange abaddewo ne mukyala we n'atubuuzaako n'ayogera nate okutuwa ku bujulizi Mukama Katonda byazza abakolera mu myaka gyonna gye babadde ne Pastor Kamya bajogedde era ogenda kuba obeewulirira n'obujulizi obunyuma ngazze okugumya gwe mulokole ali eyo aweddemu amaanyi aweddemu essuubi awulira ng'ekintu kigusitoowereddeko azze okukuzaamu amaanyi era akkiriza mbeere nga mbakuwa bonna obeewulirireko nga beeweera obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde. Nsanyuse nnyo balaba b'emikwano mwebale kunoonya Mukama. Nange najja mu kifo kino nga nninga ggwe oluusi n'okusinga okuba obubi, naye Katonda w'omu kifo kino bw'onootuula ogenda kumulaba. Bw'oba ose kunoonya Mukama tereera mwana wa Mukama, wano waliwo ebibyo Mukama ajja kusumulula, Mukama ajja kuviirayo, naawe olina obujulizi bw'ogenda okuwa Katonda w'omu kifo kino mukujulira ankozeemu omulimu, ankoze bulungi era akyankola bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Haleluya. Twebaza Mukama olw'ekisa kye emyaka giri tajogedde naye. Haleluya. Egiweza 28 nga tuli ffenna. Haleluya. Twebaza Katonda twajjanga wano nga buli kintu kyefaanana nga bwe kifaanana, naye olw'ekisa kya Katonda nga bw'abagambye, Katonda w'ekifo kino yafuuka Katonda ate n'atubeerera Katonda omulungi. Amiina. Waliwo abantu olwaleero nga wadde tulaba naye nga bye tulaba tetubiraba buki. Kyobola nti buli nga bwe nabalaze mu kusooka nti omuntu ekinja oba mbadde sinakigamba ekyawula oba ekinjawula nze naawe olwaleero singa obuuza atudde awo nga mwenna muntu n'olidde, buli muntu aliko kyalaba. Waliwo alaba omusajja omuddugavu, omusajja omuwanvu, omulala alaba ki atayina nviiri. Buli omu alaba, naye buli muntu alina kyakola ki kyalaba, naye buli omu kyalaba ekyo kyekinnyonnyola Pastor Kamya yaani okusinziira kyakola ki kyalaba. Era singa bakubuuza olaba ki, ajja kugamba ndaba omusajja akutte omuzindaalo, ne waliwo omuzindaalo atagulaba nga yaraba muto gutaliiko nviiri. Kati buli muntu kyalaba kyekinnyonnyola kyagenda okwogera oba kyagenda okubeera. Olwaleero njagala okutegeeza tujja kuba nga tusaba, ne waliwo okuba nga osaba naye nga toyina kyolaba, ojja kutuuka olemererwa okusaba. Bijja kutuuka bikutame, bakubuuze osaba naye olaba ki. Obagenze nsina kyendaba, naye Yesu bw'amubuuza oliko kyolaba. Yesu ebizibu weebiri naye amaaso go gabuuse ebizibu, olabayo obuwanguzi gy'olaga. Kituufu omwaka oguwedde tebaakukubya embaga
naye bw'otunula olina ky'olaba kubikwata ku mbaga yo. Kituufu omwaka oguwedde omulimu gwagenda oba gwayonooneka, naye essaawa zino kiki ky'olaba? Era n'omwaka guno ogulaba nga guli ogwawedde. Kati buli ky'olaba mu maaso go Bayibuli egamba nti olabye bulungi, ne bw'oba olabye bulungi ekyo kye ŋŋenda okutuukiriza kubanga ndabirira ekigambo kyange. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati ab'emikwano njagala tukkirize tugaane nti sitaani abamu olwaleero tatuwadde mukisa gwa kulaba bulungi, kubanga akimanyi nti singa olaba bulungi ogenda kunyooma ebikolwa bye, amaaso go gagenda kubuuka ebizibu by'oyina. Nga bwe tulabye omusajja ono Erisa teyagugumuka kudduka mangu agenda agambe nga Gekazi bwamugambye, munange abasajja bangi tugenda kufa. Ye yasigala nga mukakkamu, n'amusabira namuga afukamira, n'amuteekako engalo oba n'amusabira namuga Mukama wange nsaba oyamba omwana ono alabe. Agenda okuddamu okutunula nga takyalaba bizibu naye ng'alaba ejje erize n'obuwanguzi bwabwe. Olwaleero bw'emikwano nsaba mu 2026 mu mwezi guno gw'okusatu Mukama akuyambe, akuzibula amaaso, wadde olwaleero bakusuza ne ojja kutandika okulaba ennyumba Katonda gy'akutegekedde. Amalwaleero nzijukira bulungi twali tukyasuzibwa Kabowa, Mukama yampa okwolesebwa kwe nafuna ntera okuwa obujulizi. Twali tuvudde ku kyaki, lwali lwa Sunday, Kabowa New Redeemed, naye nzijukira olunaku olwo lwa Sunday tuvudde ku kyaki, mu nnyumba mwalimu eminwe gy'amatooke 4. Mukyala Kamya kye yakola n'agifumba ng'akatungulu ayina kamu n'olunyanya lumu, n'ebiseera ebyo nga tuyinamu n'omutabani alya. Naye njagala obategeeza nti namugaa nti mugende mu maaso, nze ndi bulungi. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Naye mu ntebe mwe nali ngalamidde, wadde baali batusuza, Katonda nandaga oba Katonda nanyamba olunaku olwo okundaga obulamu bwe nali ngenda okusanga mu maaso. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nzijukira bulungi nnyo mu kulumwa okungi okw'omutima gwange n'okwennyika kw'omutima nga neebuuza nzizaako ki. Kale bano bo bafunye, naye akawungeezi tugenda kukola tutya? Naye Mukama yali mulungi, nampa okwolesebwa. Mu kwolesebwa kuli n'endaba omusajja eyajja mu maaso gange n'ayogera gye ndi, n'aŋŋamba bw'ati, naŋŋa nti ekizibu kyo bw'ebanga mmere, kankufuule ng'omu ku bano be nalaba n'endaba emulago mu casualty. Ndi Kabowa n'endaba manya n'endaba emulago, naŋŋa nti nkuwe emmere nkufuule ng'omu ku bano, ne mugaa nedda. Naŋŋa nti oba ekyo kigaanyi, nantwala eruzira mu kondemu. Ebiseera bye nali sinaana kutandika kubuulira njiri ey'amakomera. N'endaba naŋŋa nti bw'eba mmere bano balya, nkugatte ku bano, bw'eba mmere kye kizibu kyo. Neŋŋaana. Kati mu kugaana ne okwolesebwa ne kukyuka, nantunuulira ne mutunuulira, naŋŋamba bw'ati, naŋŋamba okuva na leero tunuulira nze mugabo gwo. Abooluganda, ekyo kasita nakiraba, essuubi lyenna Setaani lye lyatutte, nakomawo eri Katonda, naddamu amaanyi, naddamu obulamu, na bino byonna ebyali bineetoolodde, ebyokusuzibwa, eby'obutaba na mmere, kasita namanya nti ono afuuse omugabo gwange, nampa n'ekyawandiikibwa. Ekyo kyawandiikibwa kasita yakimpa, nemmanya nti kino kye kigambo Katonda mwagenda okukolera. Kyavudaga nti olabye bulungi, ndabirira ekigambo kyange, ndabirira ekigambo kyange. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati kye bayita okulaba kuno
mbagambye nti omulabe kyekimu ku bintu byasinga okulwanyisa. Olwaliro buli muntu alaba okusinziira mbeera kizaalimu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ali mu kweraliikirira naye abaako byalaba. Ali mu nnaku naye abaako byalaba. Eyeekyaye naye alaba ng'alaba okwetuga oba okwesuula mu mmotoka oba okugwa mu nnyanja ng'alaba ekyo kyekigenda omutaasa naye aba alaba. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ekibuuzo kiri nti olaba ki mu mwaka guno 2026 gw'olaba ki? Kuba buli omu Katonda nga bwe yatuwa amaaso gano ag'omubiri ne waliyo n'ag'omwoyo agalaba. Nze eyali mu ntebe ngalamidde nsobeddwa Katonda nanzibula amaaso ne mbaako kye nalaba, n'ekyo kye nalaba